obufu ne tutuula wamu nga abalina eddembe ly'abamawulire nga abasosozi b'amawulire mu mikutu egy'enjawulo abeegattira wansi wa Uganda Editors Guild era nga aba National Association of Broadcasters ife aba HRNJ, aba UJA, aba UMWA, aba USPA, aba Uganda Parliamentary Press Association, aba Uganda Journalists Union, fena tutuula wamu ne tugamba nti ekimala kimala tulabe obutali bumativu bwaffe oganti wake kateeke ebikolwa byaffe wansi okumala ebbanga etali bigere tuwe ekyanya abakulembeze baffe mu kutongole ebikuuma ddembe n'akakiiko k'ebyokulonda n'abalala bekikwatako tutuule wansi tulabe omwami Sekujaga what went wrong, tulabe ki ekyasoba kiki ekyavaako obukambwe buno tuyinza kugira tutya bino byonna ogenda mu maaso kuba akalulu kati kano kabadde kanvunnabira naye waliwo akalulu aka bonna akajja 226 mulimu n'abamawulire abatandise okugambirawo nti nze nzija nanye bino endala oyinza obutaddaka tekibangako kituufu wamala okukola omulimu ng'ojja ogamba nti nzija nanye ng'omanyi tesobola okutuukako sobola okuggyako obulamu era sisuubira muntu yenna obadde owumbawumba ku nsonga eyo tubuuza way forward ne solution obadde otugamba nti ba stakeholders ab'enjawulo balowooza nti ebikola bisooka ebidde wansi then wabeewo okwetegereza guno gwe mulundi ogusoose okola ekyo kinaasobola okugonjoola ebizibu bino guno gwe mulundi ogusoose okikola mu ngeri ey'olwatu bwe batyo okubanga bakugoba n'emisinde ne bakukwata nga kamunyi bwayola w'akakoko ne bakuduusa yogayoga mu kamotoka ako ka drone era nga baba bakuliize otuuka wali embeera yabadde muli okusinza kuba n'amawulire nga nzibu nnyo naye weforward nga bw'ogambye tetusobola kugibuuza b'amawulire leero kuba tebalina musango gwe babaloopi oba gwe babavunaanye tulina kukibuuza abasajja abali mu uniform abaduumizi b'ebitongole ebikuuma ddembe n'akakiiko k'ebyokulonda okutuwa obukakafu nti abamawulire wakati mu kulonda balinawo ekifo ekirambike era balina n'omulimu ogw'okukolawo era nti singa obaawo ebisobaganya ebibalobera okukola emirimu gyabwe akakiiko k'ebyokulonda kajja vayo kabawulirize naye bwe kafuuka oluusi kakyesirikidde kuba twakalajanira twakiiragako obutali bumativu bw'oba tokikoze nabyabufuzi kikole ku b'amawulire bwewagamba nti bajja kuba bakola ebyamawulire wakirigamba nti essaawa emu yokka nyimiriza okupeereza obululu paka nga ntegedde kino kigenda mu maaso toyinza kuba ng'ogenda mu maaso ng'ebintu ebiteredde ne tugamba abakadde abakulembeze b'ebitongole ebikuuma ddembe batulambike ki ekisobye nga bafuuse bakyesirikiridde ne gye buli kati tusuubira nti tujja kunoonya obwenkanya naye mu mbeera enzibu ab'amawulire bwe basazeewo okussa wansi ebikolwa byabwe mulimu bannakigwanyizi abatali mu bawulire abagamba nti temwanditadde wansi byabwe temuli patriotic kyoyinza kutwogala muntu akole mu ngeri eri patriotic ng'omuyisa mu ngeri emugaana okuba kyekyo era emabega awo twawulira nti bagenda batwalako ekyankwanzi basomese okwagala eggwanga naye bw'oba obabatizza n'omuliro mu ngeri bweti sisuubira nti n'ekyankwanzi waliwo batuusizza bagenda kugulawo obwongo bwabwe buyige bulungi byoyagala. Ssebo katono nnyo ng'omaliriza nga njagala okuleeta omukulu omulala ebitongole ababikulembera basobola okuwuliziganya kubanga ababadde ku ground abakoze ebikolobero sirowooza nti kyenkana be basembayo wansi ne waliwo ababatwala tewali kuwuliziganya n'abakulu ababatwala n'ebitongole bino byomenye okuwuliziganya ne wabaawo okubuuza nti abange basajja bammwe kiki okuwuliziganya kwabo bonna bwe tulinako contact twakikola naye kyeka wabaawo akadengegendere nti biseera kati paka luli tokwata essimu toyanukula tuwuza tunaawuza oluvannyuma kuba singa twafuna ekiddibwamu mu budde naffe twandifunye ennambika eyo yennyini entuufu eri ab'amawulire naye kyali kati buli omu kakoko atondeka mabega dduka mangu ng'amagogo gasobola okutwalawo ekweka ebuziizi buba mu field kyali kyakugobawo b'amawulire wakati awo twabulwako omuduumizi ku ground kuba tewatuukira muntu kunnyonnyola omwami omu yekka gwe baali bagenda okukuba n'awonawo ko nga tebamukubamu yali kanalo mugume munnamawulire yalaaja nalaga tonkuba naye nga tumubuuza bakusonyiwa batya najja n'atugamba
nze nali ngera nakweyononera mu ngoye singa obuza yavaawo mu budde obwo bwennyini nali mpedde okutya okwo kwennyini terror tosobola kubuuza bamawulire ebibuuzo tubiddemu kuba tetulina answers ntuufu. Sebo ogira tuula sebo tukyakwetinga kitunuulidde tumalawo tutya solution way forward eyinza kuba etya bino byonna nga bwabinnyonnyodde tubiwulidde naye omwami Sempala abadde ayogera kusinga ku bamawulire si bamawulire bokka era oli ayinza okulowooza nti tukyogerako nnyo kubanga abamawulire kikulu no kyatuuse ku bamawulire waliwo bannabyabufuzi waliwo Kirunda wuuyo ali omu ku be basabudde bannabyabufuzi abamu ababadde mu zidroni ezo nabo babakubye n'abantu abalala bangi bannabyabufuzi ba candidates abamu nabo byabatuuseeko. Mwami Fred Bamwine tusanyusa nnyo okulaba tukwegatako badde naatera okulangirira nti namuyise naye yagaanye okujja naye kirungi wuuyo atuuse nyemukirize mpite Honorable Kefa Kiwanuka ku nsonga eno. Tuva tutya wano tugenda tutya mu maaso nga Honorable wajja njagala okwebaza abakyala abakola puroguramu yaffe olw'omukaaga oluwedde ennaku z'omwezi 8 mukyala Rashida Nambowa omukulembeze wa disitulikiti yaffe ey'e Butambala wakubiriza bulungi nnyo puroguramu n'abakyala abaaliwo ate abantu tugambibwa bulungi nga buli omu asobodde okuteesa. Honorable Kefa Kiwanuka. Mwebale nnyo ssebo omuteesiteesi, mwebale nnyo bateesa bannange bwe tuli mu studio. Kiseera kizibu era kizibu okuddamu muganda ng'ono byayogedde naye kansooke ŋŋaye nti ndi wano okusookera ddala nga Kefa Kiwanuka kuba musajja tusirina buyinza bwonna siri mwogezi wa NRM siri musirikale siri wa polisi wabula ab'ekiboga bye baasima ne bannonda nti mbakiikirire naye nga Kefa Kiwanuka mpulira okwetonda okw'amaanyi ennyo olw'ebyo byonna ebyabaddewo Kawempe North okuva ku ntandikwa okutuusa we byakomye. Era kansuubire nti tetugenda kuddamu kubiraba, kansuubire nti era si bye birangirira kiki ekyo ekigenda okubeerawo mu 2026. Era ndi wano okubakakasa nti waliwo bannange abawera mu NRM abatali basanyufu olw'ebyo ebyabaddewo. Naye okusookera ddala nga sinagenda wala nnyo njagala obategeeza abanaabasobodde okujja ekiboga enkya era ne bannange ab'amawulire mbakakasa nti ffe tetulina kibooka ekiboga enguudo zonna enkya zigenda kiboga kuba tulina ba MP baffe aba NRM aba bakaawonawo abayita mu Buganda ne ba ministers bonna okuva mu Buganda bonna enkya balangirira ekiboga te Buganda Form 7 mu 2026. Kale no bannaye tubaaniriza naye nsaaliddwa nti kino kizze ng'ate bino ng'ate waliwo ekinene ekijja nga byakagwawo. Njagala n'okuyozaayoza ennyo muganda wange kati afuuse mbaka munnange Nalukoola olw'okuwangula akalulu kano akabadde akakasameeme. Weewaawo mu luzungu tukiyita official position. Official position tukitranslating at mu butongole nga NRM tennaba kusalawo kiki ekiddirira naye nga waliwo amawulire agagamba nti NRM tekkiriza byavudde mu kalulu ako ak'e Kawempe North n'okusinga ennyo olw'okuba nti waliwo those polling stations nga 50 obululu nga bwasaziddwamu ne butabalibwa 16 bwasalibwamu ne butabalibwa nga kirowoozebwa nti obululu obwo obwasaziddwamu ne butabalibwa abalonzi ababaddemu basukka mu 50,000.
kale singa kwabo NRM yafunyeko emitwalo 3 gyokka kyandibadde kigisobozesa okuwangula. Kale waliwo amawulire agaga nti ebyavuddemu NRM eyinza obutakkiriziganya nabyo era netugenda mu mbuga z'amateeka. Naye nga muganda wange Nalukoola muyozaayoza nnyo olw'obuwanguzi bwe yatuuseeko, ate era okusinziira nga bwe kyagenze ndowooza ne bwe tuba tukazeemu biyinza obutakyukako nnyo, kubanga kyalabise nga yawangulidde waggulu over 60-70% yamudabulinze actually. Naye njagala n'okusaasira ennyo, ba MP bannange abakubiddwa. Ndowooza mwabalabye ku TV, Dr. Hildman yakubiddwa bubi nnyo, actually yakubiddwa mu nkwawo muno nga toyinza kikkiriza. Nandowooza nti ng'ababaka babaddeko ne at least n'akabasaamuuko ekitiibwa nti ono MP tojja mukuba. Kayemba Solo naye yakubiddwa, of course ne bannamawulire. Kayemba Solo yakyali bubi, naye ne bannamawulire bannaffe abakubiddwa, ne bannakawempe bonna abamu bamanyiddwa aba tebamanyiddwa abakubiddwa. Nze nno mbadde ndowooza ku bintu bino, ekisookera ddala mbadde neebuuza nti emabegako wali tubadde tulaba nnyo ebya teargas. Kakati simanyi oba tuvudde mu teargas ate tuyingidde mu ssuula mpya ya kibooko. Ekyo mbadde nkyebuuza. Mbadde neebuuza lwaki waabaddewo obukambwe obw'amaanyi ennyo bwe buti. Simanyi bannaffe oba bannamawulire oba balina kye bakimanyiiko, kubanga nandiroozezza nti bwe bandibadde bakuba nga bakuba awatali kusaasira, bakuba kutta busi, naye bakubye nga kirabika waliwo ke balekamu ne batakuba kuttira ddala. Naye nga of course nabadde saagala nti batte, naye waliwo ekireeta okwebuuza kiki kyabadde kikolebwa bwe kityo. N'ekirala kyenkyebuuza ennyo, abagezi bannange bananyambako, lwaki bwe baakubye ne bagobawo ne bannamawulire ate tebasobodde kulangirira nti Nambi yawangudde, oba gwe babadde bakubira omulala yenna, lwaki tebasobodde kumulangirira? Lwaki okuba otandika ekiraga nti akalulu ogenda kukabba ate n'osobola kukabba, kyavudde ku ki? Ate nkyakyebuuza. Kati nendowooza nti oba wayinza okuba nga waliwo kye tutannaba kutegeera, naye ate bwe nkirowoozaako ekyo ne mpulira ekiwandiiko ab'amagye kye baafulumiza ne bannange abalaze nga boogera, ekiraga nti waliwo ebitannategeerekeka. Naye nga kyannaku ebyo byabaddewo, munnange ow'amawulire abyogeddeko, sijja kubiddamu, and it was very unfortunate. Naye ku saidi yaffe byatukosezza nnyo. Of course Nambi mwennyini akyogerako nti kyamukosezza. Ng'aba NRM abava mu Buganda, ffenna kiba kitegeeza nti ffenna tusiigibwa enziro nti beebo abatukuba kibooko be bakola ebyambyone abatemu. Kiri kyabulabe nnyo ku kalulu aka 2026. Ndowooza bino bitulaga nti tulina okukirowoozaako ennyo. Kityoboola demokrasi gwe tubadde tutendereza ali mu Uganda. Waliwo n'obuzibu nti bwe bakuba ab'amawulire banga tebasobola kukavalinga, kiba kitegeeza nti tetujja kufuna information ku biki ebigenda mu maaso. Naye ekirungi nti ab'amagye bafulumizza ekiwandiiko, actually ne mu nsi ezikulaakulanye kyebandibadde bakola, nebaga nti bano tetutegeera lwaki bakikoze bwe bati. Ebyembi kiyinza n'okufulumizibwa eyalagidde mwennyini, sitegeera lwa nakola PR bayinza n'okubakwata
tibano bebakikoze naye at least nti waliwo ekyafulumiziddwa era tulina kyamaanyi nnyo kye tulina okukola okulaba nga tuzza emitima gy'abantu naye nga mmaliriza nga nfumbawumba ku way forward ekisookera ddala nsalirwa nti sijja kumaliriza programu muganda nga buli muweesi yategedde obuzibu bwe nnina olwaleero nnina okugenda ekibuga naye nja kuba nga mpuliriza nnyo mwe kyemwogerako era nga palamenti tujja kyogerako mu palamenti okulaba way forward tugenze tutya mu maaso ku bino byonna ebyabaddewo naye ku saidi eya security njagala okubakubiriza nti bajje mu bantu nga bazze kukuuma mirembe na butebenkevu okuuma abantu n'ebintu byabwe gwe mulimu gwa security okusookera ddala bw'abanga ekyo tekisoboka then baleme kujja mu bantu kubanga baba batwonoonera bwonoonezi kamalize ne kano abamagye bennyini abakomandinga security balina okubeera accountable nti bino ffe twabiragidde bwebaba nga tebabiragidde ababiragidde babe nga babakwata waliwo kye tuyita impunity omuntu okuba ntagambwako abe nga atlist agambwako ng'amanyi nti bwe yeeyisa obubi ajja kuba nga abonerezebwa bwe bajja mu bantu babe nga balina bafollowinga mu covid twayita kye twayitanga standard operating procedure SOPs oyambala masiki na bano bajje mu bantu nga tebambadde bukookolo tumanye ani yaani naye oli bwajja mu bantu ng'ayambadde akakookolo omanya nti obuzibu buzze waliwo kyeyeteekerateekera naye n'ekikulu ennyo ffe ng'ab'ebyobufuzi tugende mu kalulu nga tugendayo kuwangula public opinion toyinza kuwangula public opinion ng'oyita mu kukuba bukubi bantu toyinza kuwangula public opinion ng'oyita mu kubatiisatiisa n'ekyenkomerera ennyo electoral commission erina okuba nga egetinga in charge ng'erina obuvunaanyizibwa obutegereka tweyanzege honorable Kefa Kiwanuka webale nnyo webali ddala naye kusajja eno gyendi kuliko munnamawulire ate naye yansabye ayagala kudduka mangu omukulu kanaala oyo nja kusaba abasoose tukozesa obudde bungi gwenga wemanyi osobola okufunza ndakika nga 3 n'obanga omaze okukola submission yo omulimu guno gwokola olw'Abannayuganda omulimu gw'amawulire n'eddembe ly'obuntu buvunaanyizibwa bwaffe okubulwanirira ensonga enkulu eri mu kino nsonga ya muziyizi mukadde wange mukyo tutunuulira cause eyavuddeko embeteza mu nsi etalina demokolasi ebikolebwa tibikola makulu olwaleero bw'otunuulira ekiri mu ggwanga erya Colombia bw'otunuulira ekigambo ekiri mu Haiti bw'otunuulira ekigambo ekiri mu ggwanga erya Somalia mu Gaza bannamawulire ye tageti bannamawulire lye liiso ly'abantu ba bulijjo oba endabirwamu kati bannakyemalira batya nnyo okubalabisa olwaleero poliisi ebitongole ebikuumaddembe beegatta ku bali mu buyinza okwegaana bannansi okufuna obwenkanya kati bwe balaba munnamawulire bagezaako okulaba nga ebikolebwa bigaana okufuluma ebweru mu Amerika nga bagenda okufuna obwetwaze waliwo omusajja tumusomako abasoma amawulire yakuba katuuni n'agitemamu ebitundu 5 nga musota n'agamba omusota guno buguliddamu nigwegatta nigutambula nga abafuzi b'amatwale bajja kuddamu bafuga eki Amerika abafuzi b'amatwale baali tebanata naye nga ona alabula ekikola ki ekijja munnamawulire oyo omukubi wa katuuni bamukwata bamuteeka mu ki mwe mwava ennyingwe esinga obukulu mu constitution ya Amerika ewa bannansi eddembe ly'okweyogerera nga twali abakuba ku mukono kati wano e Uganda bwe twatandika mu 1986 President Yoweri Museveni ngazze
amawulire gatandika okwanga gawandiika ebintu oluusi ng'olaba kulisaizinga gavumenti naye nga twali abakuba ku muki naye butuyingira mu kyendaawo mwena kyenda ebyobufuzi bitandise okwagala okukyuka byakuvuganya waliwo omusajja yali awandiika akatabo kali salaamu mazima neerabiddemu katono Shariat Njuki yakwatibwa n'atwalibwa yafiira mu mikono gya byokwerinda Njuki olwo okuvuganya kukoze eki twalina omusajja mukulu yali akkiriziganya n'ekibiina kya Democratic Party naye nga munnamawulire yabeeranga awo Makinge Kiwanuka yadduka n'agenda mu ekizayiro ng'awandiise ku byokulo baali bawambye Makumbi Dr. Makumbi itonga bwamuwamba ono n'afuna omukisa n'afuna ekifaananyi baali bakuumidaani omulimu bamubuuza gwewakifunye otya ffe bannamawulire tuliiko sayiti tuteeka okugenda awali amawulire olwaleero President Museveni ne regimu ye kati ekyo kibatya naye ekinnuma be bannansi abeegaseeko okutya okwogera ku ebyo ebikola ki ebigenda maaso naye njagala kwebaza ebitongole ebirwanirizi by'eddembe by'obuntu njagala kwebaza bannantu ba Kawempe ne bannayuganda abataddewo okusimba Nakakongo ne bagamba ekimala kikola ki kati olwaleero ku ssaawa zino abasoma amawulire agali modern bakugamba tokyayinza kukugira mawulire buli muntu yenna waatudde munamawulire essimu zino ze baatuleetera oli ajja kubanga ali mu kinaabiro kye gwe ng'oli bweru ngakola ki kati tudeeka okusolution eriki nze nja kwogera ku saidi y'abannamawulire leero kampani zaffe zitukozesa ziteeka okukyusa mindset bave mu nkola ya analogo abaana babagulire ebyuma ebikola nga bisobola okukolera mu nzikiza bisobola okukwata kamera n'ogiteeka wano spy kamera oli n'atambula ng'alowooza olina peesa naye nga toyambadde kubanga bano betukoleramu tebaagala mazima yes tebaagala mazima kubanga kati owa poliisi bw'ateekako erinnya ekyaleesa aba poliisi okuteekako erinnya kwe kumanya owa poliisi akoze eki n'owa poliisi aze wano nga batalina linnya naye nga mukulu alina amayinja ekitegeeza ono si wa poliisi musirikale kubanga kibaddeho nga bakikola nga bakuwa ekyambalo kyaki ekya poliisi kubanga mikwano gyange yes ati nkuwangu kuba kyakulabirako kuba tutubadde kikomplainingako bye bagenda mu field nga tebalina taaga tuli fenna kati oli n'ayambala n'akaki n'akakookolo okubuza obuki kati olwaleero bakadde bange abali wano oli bw'aba nga ava eri n'ajja okwogera ekitongole naye n'ajja nga afaanana bali betukola ki betuvumirira kati sebo wekitiibwa ara distance ke esaati njala kunzikira kampunzike sebo RDC nkimanyi nabagamba bwenzijja bwano mbafuukira ekizibu naye saagala kufuuka kiki kizibu wabula mutereeze ensobi zammwe zimukola ki zemukola bwe munatereeza ensobi bannansi bajja kubaagala saabasajja kabaka wangala tweyanza nnyo tweyanzeze sebo ku lukanaala tolina buyinza butandika kwogerera abagenyi bange bafuukoole omukulu obadde omugoba agenda aleeta ettagaye abadde agenda gireeta eri mmotoka naye mukkirize twanirize bakatuuka tufune oda obalibali ddala nja kusaba tukozesa speed nga gye twakozesa nga mukyala nambo akubiriza programu eno buli omu asobola okufuna omukisa okuteesa mukyala nambo yakola bulungi era nansomooza kubanga buli muntu yakola ki yabula omukisa kati nja kusaba tukozesa speed eyo tusobole okulaba nga buli muntu afuna omukisa okubaako kyateesa mukkirize twanirize superintendent of police Mwabirule Patrick onono ye regional community loans officer wa Kampala tusanze kulaba bwe bali kutwegatako mukoanye limu mukirize nyanirize mwami Fred Bamwine commissioner of RDC era sebo kusaba je ku muzindalo tusobole okuddamu ekibuuzo ekyo kyetugezaako okuddamu tusobola tutya okukola okugenda mu maaso n'okufuna solution ku bizibu ebyalabikidde e Kawempe ku ludda lwabwe ebyokwerinda sebo kubalibya omukulu Oscar njagala kutwala omukisa guno okulamusa watuwuliriza mwenna ate njoyiriza wana Kawempe North
abayitabye mu kalulu katandika okutuusa juzi bekakomekerezeddwa, abawangudde tuweezeza, namwe batawangudde si enkomerero kubanga tubalina ku ntono tudde mu kulonda. Ekyokubiri, enkuba etandise kutonya, banange mulime emmere ey'okulya n'okufiizibwa n'omutunda. Na Oscar leero ndeetedde ekizibu era batuwuliriza naffe mutusaasire kubanga waliwo programu ya decentralization mu Uganda okuza buyinza mu bantu, naye ekitaazibwa mu bantu is security, bwasigala buvunaanyizibwa bwa central government. Kati bakwata omubbi nga batandise kumuliga emigoba nti amutwale ku poliisi, oli bamubba naye agamba ngenda ku poliisi. Kati omulokole ayagala poliisi emuyambe, omutemu n'omubi bagala poliisi ekoleki. Kati gavumenti ebeerawo mu makati ng'olulimi, kyekizibu kyaffe. Waliwo omuyimbi yayimba oluyimba baluyita abataasiga nsigo. Kati oyo oluyimba lwe yalimbira ddala. Abantu bangi banyumirwa demokrasiya naye nga bo si ba democrats. Baagala obululu bw'emirembe, baagala obululu bw'eddembe, naye bo ebigambo byabwe basiga bukyayi, bazimba egaali. Kati sooka tunuleka wempenosa, aba NRM balina egaali, aba NUP balina egaali, aba FDC balina gaali, DP gaali, n'abantu sekinoomu kata beesimbyeyo ennaku zino buli omu asimbawo ekigurupu. Naye central government ebatunuulidde. Nona member parliament agenze buli mwaka gw'ebyensimbi nga guno ogenda kuggwa bateekamu esente z'ebitongole bukuumaddembe, intelligence services. Omulimu gwabyo mukalubu naye mwangu. Mwami Oscar bwakeeredde yatambudde naani, yalidde ki, yayogedde ki, apulaninga ki. Kasita wabeerawo obubonero babuyita early warning signals. Obuga nti Oscar oyo wadde akola ku CBS naye n'akagurupu kapulaninga kukola kino ekitali mu mateeka, bajja gamba mwami Oscar waayo tojja genda ku CBS oba obadde ova ku CBS nokujjawo kubanga balina amawulire gamala. Ekyembi, intelligence is not shared. Ebeera consumed by the executive, nibasaba okukola era ne mu court intelligence tebagikiriza okujjako ng'ogiprocesses nefuuka evidence. Singa tubadde tufuna intelligence mbagiteeka ku meeza tuwala omuntu yandizemu kwogera, fena tuwandisirise kubamu akafaananyi ezegaali nga bwozogedde bonna bali mu kalulu k'ekawembe okumaliriza egaali y'abano n'egwemu y'abano bagwangana mu malaka abantu 10 ne bafa. Abantu babadde boogera ki? Kati abantu bafudde nga gavumenti eraziwa, yo poliisi yabaaki? So waakiri okulonda kuggwa nga tuwala omuntu afudde, okulonda kuggwa tuwala nyumba y'omuntu ibokeeza b'emmotoka. Kati bino byabaddewo tusobola kutuula mu nyumba ya Uganda ntwebuuza ani yakoze ekikyamu, ani yakoze ekitali kituufu, then awukangavulwa n'akangavulwa naye nga Uganda esigadde bulungi. Kyovulaba UPDF yaragidde akakiiko okutandika kunoonyereza. I'm sure that police also investigating. Ku nkomerero wajja kuba ekifaananyi ekiraga who did what and what should be done. Kyovulaba twali wano nga twogera ku UPDF Act, eno yali ensonga enkulu. Singa abaserikale batabuka befuza mu julume teeka liveewo obiraba. So tosobola kuba nga osigasere n'osobola kukungula ebijanjalo. But on the whole Uganda tuwaliwo akkiriza efujo oba abakuumaddembe kutwala amateeka mu ngalo oba kukola bitasaanye.
But I'm also trying to say, nti bw'oba osuubira ekyo namwe abantu kubanga bano abaana abasirikale bava mumwe mweyisa muti buli lunaku tumukuba namwe embada buli lunaku every day waliwo omuntu akuba munne naye kubanga mumuli civilians you're not in the limelight tebajja kubongerako ekyokugamaliza kisinga obukulu abavuganya mwena oba mu bibiina oba nga Ssekinomu mbegayiridde tulekeraawo okuzimba obwana lukalala mu bawagizi baffe nga tuli wano buli omu bwayogera ayina bayita mu luzungu abayita fans abagoberezi be bakyogerera ku CBS bamwine bwayakyogedde ekituufu tafaayo so kitegeeza nti mwe abafunye omukisa nomujja ku CBS abafunye omukisa nomufuuka abakulembeze yogeza n'obuvunaanyizibwa okulonda buguggwa eggwanga lisigale nga lirumu ya bannayuganda bonna. Uganda nsi nene tusobola kubeera mu bulungi nga tusobaganye nga tutuyobodde eddembe lya muno naye ngaeggwanga lisigala nga tutambula. Tweyanzege bwana Bamwine akubye awumbawumba tusanyusa nnyo bwe bali eddala Honorable Ken Luchamps the man mufunzo w'ekitalo tuva tutya wano tusobola tutya okubeera mu Uganda eyawamu ng'oyo bwagambye ne tubanga tetufuna bizibu bye twafunye kawempe kusaanikira walala mu Uganda. Yes, webale nnyo webalire ddala matter of public concern esookera ddala mu ddiiro njagala ssebo okwebaza ennyo obwakabaka bwa Buganda kye nalabyeko ku TV nga obwakabaka bwa Buganda butaddewo hospital etambula eddwaliro abantu abayitirivu mobile hospital kyankizizaamu amaanyi neŋŋamba bannange singa kale tulina enfuga efaananako ngeya federal ebitundu ebyo byonna byandibadde bisobola okutapinga resources abantu baabyo ne bafuna obujjanjabi. Ssaabasajja Kabaka ne Katikkiro tubeebaza nnyo olw'ensonga eyo. N'abaddeko nange mu final rally eyali Komamboga nga mperekeddwako Vice President wa Buganda Abe Mwesi. Mwebale okunnyaniriza OCP mwebale okunnyaniriza engeri gye bannyanirizamu ejja kutwala ekiseera nga ndudde ogiraba. Mbadde nsuubira mukulu Bamwine ng'obuyinza bwonna bw'alina amayinja nti anaabaako kyengeri gy'atutereeza epointi emuyise mu ngalo alipootinze bulipootinzi nti aba UPDF bagambye bataddewo bagenda kubuuliriza ki ku bintu ebyali open torture nga n'omwana omuto agiraba ow'emyaka 8 okubuuliza tekuli mu makulu ago buli omu yalabye ebyambyone physically nga bikolwa ku b'amawulire. Banyabo ne bassebo eggwanga lyonna okugamba nti ligenda mu maaso ne bwe libeera nga liyinamu dictatorship ligezaako nnyo okulabisa ab'amawulire nti bakola kubanga ab'amawulire kakati mu nsi yonna bafuuse arm of government ey'okuna. Bw'obejja mu buyinza ng'olina gavumenti etyoboola eddembe ly'abannamawulire eyo teba gavumenti. Gavumenti nabadde nsuubira nti His Excellency the President yandibadde asookerako ku makya ku Saturday this morning kwetondera eggwanga n'abamawulire engeri gye bayisiddwamu ngeri embi bwetyo. Wabadde oyinza n'okulowooza nti this is a military regime. Sente mmeka ezaagenze ku byokulwanyisa ebyaleeteddwa egindi e Kawempe? Sente z'omuwa omusolo. Why spend that money on nothing? Oba ogenda luddawa. N'olwekyo nebaza nnyo n'abapoliisi kubanga abapoliisi obutafaananako b'amagye muzze muyiga owamu ne mukolako some adjustment kubanga muntu ali civilized tayinza kuyisa bantu bwatyo. Ab'amawulire balina musango ki bo bazise kulabisa bulabisi bigenda mu maaso. Kakati katwebuuze nti obanga ow'amawulire omuplaningidde bwotyo kiro olowooza kiki ekyabadde emabega okuba ab'amawulire? Ekyabadde emabega okuba ab'amawulire baleme kulipootinga bubbi bwa bululu. Naye wetwogerera kakati newuyinza okuwulira nti bagenda mu kkooti. Bwe bagenda mu kkooti baba batukoze bulungi kubanga bajja kwerabisa ate balabisi ne Electoral Commission.
ballot papers ezo owekitiibwa byabakama zeyagamba nti zisobola kutuukibwako bazijeewa basooke balangirire awamu nti Nambi afunye obululu 7 ng'ate abalonzi mu kitundu ekyo bali 3 bokka. That is open thuggery. Open bubbi. Tugende ku mbadde njagala kutenda tulina butono okufuna abateesa way forward esookera ddala eri mu musango gwa Amama Mbabazi versus Yoweri Kaguta Museveni ne Electoral Commission 2016. Supreme Court bwe yarulinga nti olw'ebyambyone ebikoleddwa ebingi mu kulonda kuno kwaliwo mu 2016 ensonga 10 ziteekebwe mu nkola nga bayisa amateeka baleeta amendment ku electoral laws. Ensonga esookera ddala yali nti mujje amagye mu byokulonda. Lwaki gavumenti ya President Museveni up to now ekyajeemedde ekiteeso oba ekiragiro kya Supreme Court ekyali kigamba nti mujje ab'amagye mu kulonda? Singa ab'amagye bajjibwa mu kulonda twandibadde tufuna ensasage yabaddewo ekawempe. That is solution number 1. Remove the army from electoral processes. Yesooka. Ekyokubiri banyabo ne bassebo ate nga kikulu omusango era nti ali ku misango. Human Rights Network omukulu gyakulira versus Attorney General ya concluding nti provisions eziwa poliisi obuyinza okutulugunya abantu abakubye enkuŋŋaana n'abeekalakasizza ziri null and void. Nti era Parliament tekkirizibwa zizzaawo ng'eteekawo etteeka eddala under Article 92. Ekyo bwe kyakolebwa bwe kityo Attorney General n'agamba nti ajulira. Okujulira kwayita dda. Tutereeze ebyayisibwa Constitutional Court ku nsonga y'eddembe ly'abantu okwegazaanya. Otherwise ensasage yabadde eyo n'effujjo eryabadde Kawempe tiryandibaddewo singa ebibiina by'obufuzi mu practice yabyo bikkirizibwa okwegazaanya mu bitundu byabyo ebyenjawulo mu Uganda yonna. Ekyo nga kikyasigadde mu ddiiro tolina ngeri gy'ojja kujja b'amagye n'abapoliisi mu kutulugunya abantu. Ekisemberayo ddala waliwo obwetaavu obwamangu ddala Mr. President wa Uganda okulaba nti political parties naddala ez'opposition n'eya NRM nga mweri okubeera kw'ebibiina ebyo mu ddiiro to practice politics si favor kiri mu constitution. Until we have secured that goal tewajja kugawano mivuyo mu byakulonda. The time is now for you to listen to the people so that you do what is required. Webali ddala simanyi kyatuuseewo naye nzijukira at one point in time wabangawo abantu nga bagamba nti ffe poliisi tugitya naye amagye gatwangwira era amagye malamu nnyo. Kye kyatuukawo ekyakyuka UPDF mu Somalia abantu bagyetanira emirimu abasivilian abantu ababulijjo. Kasooke tuve mu bilango tukomewo bona balina okubaako kibogera ku nsonga eno kwadde dakiika 3 kubanga oyogedde ku nsonga zino zonna. Omukulu Lions Officer wa Kampala asazeewo kusooka okuwuliriza then ajja kuddamu oluvannyuma. Sebo neyanza nnyo omukubiriza wa program omukulu Martin Oscar Kintu ate nga empaako yawe Atieni. Nzikiriza okusookera ddala nsooke okubuuza ku mwenna abawuliriza rediyo ya Beene olwaleero luno wano n'okwetooloola ensi yaffe Uganda. Yenze ninsimaga Kibayo okuva mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ekabura nga likulembera Lumaama. Nzikiriza with your intelligence eddakiika emu nange okugatta eddoboozi lyange lyeba ery'abannakabura bonna okuyozaayoza nnyinimu okubanga atuuse ku myaka 7 egy'obuto. Nolwekyo ebyo byonna byonna tumuyozaayoza Bende era Honorable Deborah Lwabwogo tuhirirwe ate nga muzaana yakunze ddala bannakabura okujja okwetaba obaolyawo okugula tiketi Kabaka birthday run kakati okugula emijozi anti olumumba njagala mbyogere ku Nyankole naye kakati eddakiika nga tewera njagala okutematema way forward
kubanga ekyamazima byonna byonna byogeddwa mu preamble y'abantu bonna, introduction n'ebirala ebibadde bibeerawo, ebyo byonna byogeddwa. Naw kati mu dakiika zange 3 nga nakamalako obutikitiki ebyayolekeddwa okutyoboola eddembe ly'abannayuganda, nze sigenda kumenya sekinoomu because bannayuganda bonna toyinza kungamba batyobodde ly'abannamawulire, batyobodde lya memba wa palamenti, kyoga nti ye munnayuganda omulala erirye lirina kutyoboolwa. So kakati njagala okutegeeza nti ekyayolekeddwa mu kutyoboola eddembe ly'abannayuganda bonna mu Kawempe North, it is regrettable. It is greatly regrettable. Nolwekyo security agencies ebitongole ebikuuma ddembe kubanga bwe batukolera ssemateeka eri eya 1995 ezenga ekolebwamu ennongoosereza bw'ogitunuulira mu nnyingo y'e221 ekugambye nti buvunaanyizibwa bwa security agencies bino biwulirize kuba oyinza obutabufuna wantu walala wonna. 1. To observe, respect human rights. Ndowooza kankaddiremu maama wange ayinza okuba nga takawudde bulungi nti buvunaanyizibwa bw'ebitongole ebikuuma ddembe okuwa ekitiibwa n'okusoosowaza eddembe ly'abannayuganda oba eddembe ery'obwebange, human rights and freedoms. Ndowooza lyeryo kakati bwe tulaba nga abamu ku bakuumaddembe bayitawo oba ne bava ku nnono eyo, nolwekyo ekyo tulina okukivumira. There is no any right thinking Ugandan bw'ojja okuleeta ku muzindaalo wano naddala ku rediyo y'Abeene akugambye nti ebyakoleddwa mbiwagira, oyo bw'abyogera tugamba nti oba olyawo tumukubako akabuuza, nolwekyo ffe tubivumirira. Naye bino bye birina okukolebwa mu ddakiika nga tewera. Ebyo nga tumaze okubivumirira abakuumaddembe operational challenges zibatuuseeko eyo mu field nti bavunaanibwe ng'abantu sekinoomu nga bo ababa bakoze ebikolobero ebyo. Way forward okusookera ddala twetaagawo security agencies pre-meetings. Mukuru Rure mumanyi nnyo ng'omupoliisi atambulira ku nnono za poliisi kubanga y'omu ku abo abaduumirako poliisi y'ensangi. I remember. So nolwekyo bino obaolyawo oteekebwa okubijja otinga ddawo. Security agencies pre-meetings wali mu pre-meetings ng'abantu bano bagenda okuweebwa oba okugenda mu field beetaaga okuba pre-meetings okulaba nti obaolyawo abamu ku abo kubanga tusanze okusomoozebwa mu Oscar aba security abamu balina ebibasoomooza ng'abantu nosanga ewaka yasuze waliwo ekimusoomooza bw'atuuka okugenda mu field biri ebimusoomooza byonna n'ayagala okubimalira ku munnayuganda. Nolwekyo bano welfare obaolyawo eya department ne counseling department ne ezo ziteekebwa okwogera n'abakuumaddembe bano. Ekyokubiri refresher courses nti abakuumaddembe tusanga okusoomozebwa ng'abamu ku bakuumaddembe amaze emyaka 6 taddanga ku refresher course. Nolwekyo kati oyo bw'agenda mu field tetumusuubira abamu ku abo abatafunye refresher courses kukola obaolyawo observation ya human rights. Nolwekyo ebyo twetaaga okubisoosowaza ennyo. Ndowooza nti ffenna nga ruling government twetaaga okuddayo mu kisenge ne tukuba tooki biki ebyasooba kiki kye tulina okukola ebyo byonna twemfasayizing human rights. Wangaala nnyo tweyongege tukozako okudduka olugwa lumuntu omukisa n'ekibuuzo kino twagala tukiddemu. NRA ejje eryava mu sika eryafuuka UPDF lyasobola litya okuwanganga challenge yono ze twogerako abantu batuuke okuliyita abaana baffe baganda baffe kubanga ekyayagaza NRM lyali disipulini yaki era kimanyi UPDF gyegenda emitala eri okuweereza emirundi egisinga mu Somalia kebe South Sudan eno gyegenze empisa zezikulembera ku bannayinki mu nsi ezo. Ki ekitategerekeka wano wetuli olwaleero? Sekendi emu njagala okulamusa ku bantu mwenna abali wano n'abali ebweru ate n'okutegeeza bannabukoma nsimbi naddala bagwa mu kigo ky'ekitaasa Father Kakumba bategeezezza nti enkya ku lunaku lwa Sande bagenda kubeera mu bakateeyamba ab'ekisomesa ky'ekiswege bateeseteese okusaba okujja kutandika ssaawa 4. Nolwekyo mubeereyo abantu bamuno abali mu Kampala.
wano twatuukawo tutya we tuli olwaleero. President Museveni bwe yajja wano yatugamba nti ayinza ate okubeera nga ye pulezidenti w'eggwanga, omuntu n'abula oba n'afa n'abulira dda n'abulako amayitire era n'asigala nga ye pulezidenti. Abaganda bagamba nti ekitava ku ssengejjero kifuka wa nkindo. Obuwanvu bwa gavumenti eno bwemazeewo bwe buleese ebintu bino. Kati bannange bano abaganda bange abali mu NRM tebamanyi wa bwe balaga, kubanga kaadi za kinaddako 26 ziri ku kifuba kya President Museveni. Bano bonna tebamanyi ki bwe kiri. Kakati oba olaba nti waliwo ebikoosi bingi ebiduumira. Badde mpuliriza muganda wange mukwano gwange Richard Todong ng'ayogera eri abantu ab'amawulire ninga nti abantu ensonyi zo era zitugwereddemu ddala. Ogamba nti mu ntandikwa okubeera dda mu ntandikwa mwalaba ebikolobero byakolebwa abasirikale. Ate okubeera nti bannayuganda ebintu bibeerawo ne tubitwala ne bigenda nga bigendera nti tufuula bya bulijjo. Akalulu ka 2021 mwalaba ebyaliwo abantu nga bamaze okubadikira alinga wali wayitayo webaba nominatinga ono wa FDC ne bamwambula engoye Kyagulanyi ne bamukola era netugenda mu kalulu tusigala nga tukola ki ekitufuula ekirinomu. Kati bo bano naddala abasirikale abajasi bo batambulira ku biragiro. Kasita ono muganda wange tajja kunyiiga RDC bw'abanga yakulira platoon n'agiwa ebiragiro mugende muleetere Sempala oyo tebayinza kumubuuza nti Sempala agenda kuleeta waaki. Kaakati embeera eyo ezze ekula nga tugireka. Bannayuganda nga bagamba nti nze zirindaba omwami bwe baakuba Nalukoola fenna abalala buli omu yasigala agenda anoonya kakuyegewe ne batamanya nti fenna kigenda kubeera nga kitubona ku ssaawa ekola ki ku ssaawa esembayo. Wano tuveewo tutya bannayuganda muzuukuke. Ekisookerwako tukwate amateeka tukwate ekkubo eriyo mu mateeka. Mpulidde ono wa human rights ow'amawulire mugende mu kkooti olwaleero muwaabire abo mwalabyeko fesi temumanyi ne betamanyi muwaabire bakamanda baabwe, kubanga omuntu omusirikale ogenda okutuuka wali ate okubeera nga aluna eyamusindisa okugendawo tebamala gafuluma tebamala gatambula batambulira ku bipalate nga bakiri oda nga bakoze eki babagambe nokyo okudda ne twekubagiza ne tujja ku radio ne tulamentinga tekigenda kutujja mu buzibu. Ekyokubiri tutegeeze bannaffe bano sibe basoose okumalayo emyaka 40 kaakati mpulidde olwaleero ku mawulire nga abaali Ali Bashir bagezaako okweddiza Khartoum nga naye abantu bakola ki bafa. Teriyo muntu mu nsi muno alina monopole ya violence kiriyo. Ate muteeka okumanya nti fe omusiraamu Katonda atugamba nti omuntu bwakola nakisu fi khalqi Katonda amukendeeza mu maanyi ge n'obusobozi bwe. Kaakati ye stage gye tuliko tuyinza fenna okubeera nga tugenda kubulira mu lyato kubanga pilot waalyo amaanyi takyageyinza. Kino kyekiseera bannayuganda okutuulako mutandika okwogera ku transition. Tuvudde tutya muwano we tuli gavumenti ejja eneebeera etya tuleke kulekera ba mukulu ka RDC space kubeera nga balooza nti be bannanyini ggwanga lino Uganda yaffenna akalulu kabanga kateekebwawo buli muntu wa ddembe okugenda akeetewemu mu ngeri ye aveemu balangirira ebyo ebituufu naye okubeera nga bagenda kulangirira ku miggo abantu mubanyizenyize anyiganyiga ennyindo yagijjamu omuki omusaala. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Tweyanzege mukulu mulekwa mu bufunze bw'ekitalo yessebo nja kuyita mu bufunze ng'alimisa omumwa amanya Frank Patrick Mulekwa. Okusookera ddala
njagala okwebaza isi ate nandyagadde n'opposition leero lwaleero yeebaze isi oba electoral commission gye bayita eya Museveni yalangiridde omuntu waabwe. Simanyi oba kati singa tuli ku ki singa balangiridde Nambi naye kati balangiridde owaabwe kwegamba n'olabanga ebintu kiba kirungi nga kiri saidi yaabwe naye kasita kigenda ku saidi gwe Mulamasi bwe tuli kawembe kakati sebo njagala nsiina way forward wajo okukijja mu byenjogedde sebo nze nawuliriza bulungi ow'amawulire naye nina obuzibu n'abamawulire baffe. Manyi naawe oli muwamawulire wendi wano nyinza obutafunyizaawo ngalo naye kamugezeeko kuzifunya ngumiikiriza. Nali mpuliriza omukulembeze wa CIA ng'ayogera ku empisa gye baayisaamu ow'amawulire gwe bayita Edward Snowden n'atuuka okugenda mu Russia mu exile. Yagamba nti singa ow'amawulire atandika okukola ebintu ebiteeka eggwanga mu bulabe abo eddembe lye aba takyakola ki takyalirina. Nina mu ssimu yange wano ow'amawulire akutte ekifaananyi kyani kya Nalukoola. Esaidi yonna bye baali bakola byali byaba Nalukoola ebya saidi y'opposition. Abaali bakola efujjo aba saidi y'opposition tetulina w'amawulire n'omu eyaliraga. Kakati muteeka obuzibu owaki aba security mubateeka mu buzibu balema okumanya ono muwagizi wa gaali ya saidi y'opposition oba w'amawulire nga ali neutral. Kati ekyo kye kibalemesa era nze mbasaasira nali wano no ojjukira bulungi nabanyiigira aba security bano kubanga kye baakola kyaleetera obuzibu kyaleeta candidate obuzibu n'afuna opposition n'afuna sympathy vote. Naye natuuka nembuuza kamanda wa JAT bwe sijja okwogera erinnya wano n'angamba nti Frank mpuliriza bulungi guno gwabadde musota mu ntamu. Singa wafuddeyo omuntu nga opposition yakikoze singa balina gwe bajjemu eriiso singa wabaddewo obuzibu bwonna nga opposition babukoze ndansigaza akalimu gw'oyagala okuyisawo omuntu wo ninanga akalimu kange nkola ki nkaagala kubanga singa wabaawo ekintu kyonna ekitaataaganya ate n'obukitaba kya mulimu gwange naye ebyokwerinda by'ensi gye nalayira okukuuma singa wabaawo ebikitaataaganya nze bindekawa gwe munnayuganda bikulekawa n'eddembe lyaffe lirikawa. N'olwekyo mubalansinga ebintu mumanye weewaawo omwagala okuyisamu omuntu wammwe naye n'ebyokwerinda nabyo tukola ki tubyagala. Njagala kumaliriza nga mbagamba bwenti nti omuntu yenna ali wano ojja kwetaaga mu poliisi oyo mu mbeera emu oba endala. Bw'oyinza okumulaba kati ng'akola ki ng'atulugunya naye bwe bali banga bakutulugunya n'atunula bbali bw'olimanya omugaso gwe. Bw'oba otundula envunza oteekwa kufunibwa. N'olwekyo nze mbeebaza poliisi era kiri kye nali njogera luli kati nkibalansinga Mukulu Katambo Sabo neyanzege bakama bange bonna olw'okubanga eddakiika ntono nnyo tugenda ku way forward. Okusooka sebo mukama wange tulina omukolo omunene nnyo mu Kisenyi ogwa Kabaka birthday run. Essaawa yonna tukyatula mu meeting n'olwekyo abe mu Kisenyi mukimanye kye tugenda okukola okuyambako n'okuba ntwetaba mu mikolo egyo kulwa Ssaabasajja Kabaka. Basebo ne bannyabo ekyokubiri neebaza ku mulundi guno sinaba wiwo muntu yenna wano aleeta ku kigambo kya National Unity Platform ky'omuvubuka kubanga waliwo kye bayita live kakati bakwata live gundi ezo sinaba kulabawo
mu kiseera kino muntu yenna anenya bavubuka ba National Unity Platform tebakola ku fujjo sinaba kuliraba okuva ku nomination mwalaba ekyaliwo nga bafuluma bagenda mu nomination ekyaliwo bwe baamala okukola nomination mujjukira ekyali ku candidate Nalukoola ne bamukwata ne bamukuba wansi abajjati ku chorus sinaba kulabawo muntu yenna anenya n'olwekyo twebaza abavubuka era tetwetaaga kikola tetwetaaga kukola fujjo lyonna mu bintu nga bino naye lwaki tunenya bannaffe abasirikale nze mbadde mu kampeyini eyo laalizi zonna ezitaaliko bajjati zonna zaggwa bulungi laale y'ekyebando laale y'ekisaasi zonna zaggwa naye laale ezaaliko bannaffe abajjati nga laale yali ekawempe ku kasaawe wagiraba nga baagala kuyingira buyingizi mu bantu mukimanyi bulungi nnyo bassebo ne bannyabo waliwo bwe twali ku nomination kansala Nusfa owajjati ng'alinnye ku mmotoka waggulu ng'asunze emmundu ng'agiyisiza mu open roof owajjati waggulu yes kyaliwo Nusfa kansala Nusfa abajjati bwe baamukwata ku kkubo baalinnye emmotoka ye ne bagijjako ne bampa ne balinnya waggulu n'akwata bw'ati emmundu kyali wonna n'olwekyo bassebo ne bannyabo abatuuliriza tukimanyi bulungi nnyo nti akalulu kano kaali ka mirembe era twebaza abanational n'abakulembeze ba NUP bonna twakoze omulimu mulungi nnyo kakati njagala okuddamu dokita yabadde wano yatuuse point yagambye dokita w'ekiboga naga nti abantu nno baabakubye mpola tebatuuse nnyo mu kutta kakati nze nali mu kalulu ka Arua ebintu bino bifaanana era simanyi lwaki abantu balowooza tikyanjawulo nnyo mbu waliwo gavumenti kyeyinza okukyusa ebyali mu Arua nabiraba naliyo ebyali e Kayunga nabiraba ekibadde Kawempe nakirabye tewali njawulo kino enjawulo eyabaddewo yokka nti Arua baabikola kiro nga n'abantu tebalaba luno baakoze misana n'omusirikale yakubye omuntu yenna yabadde alabika n'olwekyo tuvaawo tutyawo bassebo ne bannyabo abatuwuliriza nga twagala okuvaawo ekisooka twetaaga okunenya electoral commission waliwo olunaku lwe yayita abantu bonna aba National Unity Platform ne bamuwa ensonga lwaki ebintu ebyo byabeerawo simanyi electoral commission kyeyakolawo akalulu kano katandika okubeera nga kalimu effujjo okuva ku nomination naye nga basirikale be bakaleeta electoral commission twagala okugibuuza kiki kyeyakolawo otuusa nga bakalonze ekyokubiri bassebo ne bannyabo nga tugenda kuwe forward nze mmanyi bulungi nnyo nti buli lwogenda ng'omusirikale omanya background y'ekitundu ekyo aba NRM baali balowooza nti akalulu ako aba NRM bayinza okukawangula Kawempe kyali tekisoboka solution eri bweti ekisooka abavubuka mwenna mukimanye nti bwe mulemerako muwangula eyo solution abavubuka n'abantu bannayuganda bonna senga balemerako nga bwe twalemeddeko e Kawempe newankubadde ebyo byonna biyinza okubeerawo waliwo omuvubuka gwe bayita Tawa bamumenya ekigere okugulu ne kumenyeka mbwe kuti omusirikale yakirinya bulinnya bwati nekimenyeka era ali mu ddwaliro tukimanyi bulungi nti waliwo ababaka ba parliament bebakuye kakati solution endala sebo katono nyo dakikangeemu ekisooka electoral commission ne government bwebanga teyagala kulonda tusaba okulonda kuveewo kubanga amini yakikolako era ekyo nekiyanzige Ssaabasajja Kabaka wange tweyanze nnyo ddala kapite mukyala Evelyn naye ku bakyala tukozese eddakiika tetwedingana mu olwedde bye bakoze eki tujja kusobola ffenna okuteesa singa tetwedingana olwedde ebizibu byonna twakoze eki twabitegedde twagala way forward tuva tutya wano ne issue neyanza nnyo mukulu Oscar abatuwuliriza amannya ge gonna Kiryewa Evelyn sebo nzikiriza nange ntandikire mwami bamwine we yadde ayogera nga nze omuzadde maama nalabye okubalaata kubanga bw'ogamba nti eggaali zino buli kibiina kirina eggaali nakyo ekyo ffenna tukimanyi naye leero tutunuulidde okusinga olunaku lw'okulonda tewaaliwo ggaali we zaali zirabikira wadde n'akamu tewaali naye twebuuza obusungu obwo we bwava eyo yonna embeera okubeerawo tuleme okudaalimbiranga mu bulamu bw'abantu baffe aba security kiki mbagamba tufuba okulaba nga tujja amagye
mu bantu ba bulijjo. Mukulu Patrick, security tugijje mu bantu ba bulijjo. Tugenda kuleetera eggwanga lino obuzibu. Luli omuntu abadde alengera ow'amagye n'afubutuka n'adduka. Naye kati olwaleero olaba ow'amagye, omuntu n'olaba ng'asembera busembeze ewali amagye. Ti poliisi yo twali twagimanyira tutambulira wamu nabo, naye amagye gabeere nga gava mu bantu. Oscar nalabye ekintu ekyabadde Kawempe ne ŋŋamba yiye abantu nga basasula bubi. Ng'obusungu security bwekozesa babadde ng'abaga nti Kigongo tufunye we tukwesasuliza, naffe katukwesasuza olwaleero. Amaanyi gonna ge baggyeyo n'obusungu bwonna. Ne ŋŋamba omusajja ebyo byonna byakoledde NRM. Kino kye balabye okumwesasuza. Kuba kwabadde nga kwesasuza bwesasuza okussaawo embeera nti katumulwanyise tumulage nga ffe ebitongole by'okwerinda. Sebo tuva tutya wano kati awo wengaze. Olina kye wabuuziza nti eggye liri eryali lyesiimisa buli omu lyalagawa. Nange ngenda kubuuza ekibuuzo tyani yali alikulembera. Okujja sebo nga mmaliriza mukama wange. Okujja kwa Muhoozi kwali plant. Bino byonna ebikolebwa olwaleero sebo nga tugenda kutuvuddewo tutya. Nga omukulu akulira amagye yakyaliwo. Olw'okuba yajja nga waliwo ebigendererwa tetusuubira kyamaanyi kigenda kuba. Ssaabasajja Kabaka.